Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Omukyala amanyiddwa nga Full Figure. Omukyala ono kyaddaaki azzeemu n'alumba mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Wine. Omukyala ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyabadde ebinyiiriza ddala nga yasoose kuwaana musajja mukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko, kubanga yagambye nti ye nga Full Figure mu kusooka teyakkiriziganyiza na kya Parliament kuwaba MP obukadde 2, naye ate omusajja amanyiddwa nga Muhammad Nsereko ye we bamukwasiza ssente ze n'agamba nti ssente ezo agenda zisindikira abantu buli omu ku mobile money, abantu abali mu kitundu kye basobole okuba nga basobola okwebeezaawo. N'agamba ekyo kyandeetedde okulowooza nti at least ssente ezo we baba baziwadde ba MPs ne bakola ekintu ng'ekyo kiba kiraga nti ssente z'omuwi w'omusolo ziba zizzeeyo mu bantu. N'agamba naye omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine ekintu kye yakoze tekiriiyo ekyokugaana ssente ezo, olw'ensonga nti abantu be ekyaddondo bali bubi era bavuddeyo emabegaawo ne baagala omulumba ewuwe nga bamutabukira olw'okuba nti embeera bayisa bubi ate tabafaako. N'agamba olw'ekuba nti ye nga Bobi Wine ayina ssente olw'ensonga nti ayina abasiyazi abazimuteekamu, n'agamba nti kati ye talumirirwa ku muntu wa wansi ekyasinze omunyiiza. N'agamba nti abantu ng'abo ba leaders ng'abo abatasobola fa ku bantu baabwe tulina okuba nga tubategeera mu mbeera bwe ziti. Ku Projan Media TV oyo yabadde Full Figure ng'agezaako okutabukira Bobi Wine. Ffe tujja ba tukuwa ebigenda mu maaso mu ggwanga.